Kadama TV mukwano anti wabadde bodde bwa kiro ate nga bugenzi we nawuliridde odiyo bambi y'omwana afaabulwa maama we munnange wasiibye otya eyo tebaluko bannange mu Kadama TV mu Uganda tetukyalinamu bazadde mu Uganda tetukyalinayo bantu baffe buli muntu ajja ku kyeyo Uganda abeera abalirewo takyalira omuntu we nze Kadama TV olaba nze nava e Uganda nga nguze puloti nenzitula emizigo gyange Kadama TV 6 nenzituusa ku madirisa nga noonya ssente zakujja ku madirisa kutuusa ku bbiimu nkoleki ngitandikeko malirize Kadama TV nkoledde omwaka gumu n'ekitundu nzimba nnyumba omwaka gumu n'ekitundu nga buli mwezi nina okusindika ssente ewa mmange naye Kadama TV yatuuka n'annimba n'ebintu kwegamba nga kyannimba n'empeereza ssente era ddamu n'akinnimba okitegeera Kadama TV nawulira nga neekyaye nempulira nga sikyalina bulamu Kadama TV neŋŋamba nno kanfune waliwo omuwala eyali akolera e Saudi Arabia nga yaddayo e Uganda naye ng'ayambako abo abaana abaagala okutegeera ebintu bye bakola nemukubira essimu ekyasinga nnyo okunyama twali tweddira muziro gwe gumu kati nannyanguyizaako kati nemugamba nemuwuliramu Kadama TV nga mpa omuwala nemuwayo akasente ka transport okuva e Kampala paka Lukaya kuba nagula Lukaya awo mabega wa Tooro Kadama TV nkubuulira amazima omanyi okutuuka ku nnyumba omwana ampeereza ebifaananyi nawulira nga nzirika Kadama TV nempulira nga nfa nempulira nga nkyaye ekintu ate nga nze baganda bange baŋŋamba nga ojja kukomawo e Uganda wano ng'okaaba wenyi anyway nga omanyi omutima gwa maama okitegeera nga baganda bange baaganawo kukola ki nga maama we basindika ssente mugirako ezi nemugamba baali zino za kukola kino naye amazima amatuufu Kadama TV ng'ennyumba we nagireka ku madirisa yeeyongerako akantu katono n'agikomya ku bbiimu n'aleka awo nze gwolaba nga naweereza n'enzigi omanyi okuŋŋamba nti enzigi kuba nasitula amaduuka yaŋŋamba mbwe naye nga sigana amaduuka amanene enzigi zaali nnene nnyo Kadama TV yaŋŋamba enzigi baziguze kakadde kalamba enzigi 3 nga jjannimba bwatyo neŋŋuma kati taata wange tetukkaanya nnyo mu bintu bya ssente tetubigatta nnyo taata wange nemuliiramu taata n'aŋŋamba winyo ng'aŋŋambye kangireka awo naakomawo e Uganda we mba ntandikira kati muzeeyi wange n'aŋŋamba winyo wagenda kumaliriza nnyumba zo okitegeera n'aŋŋamba lumaliriza ekirooto kyo okomawo n'akasente ng'ate okola birala ate si kukola biwali ogenza ate okola ki akasente ojja kuva eri ng'okabaza ate katuuke eno kakole ki katandika ati byakuzimba naye okomawo ng'omaze okuzimba ate akasente kakola kintu kirala neŋŋamba oke neŋŋamba kaŋŋume neŋŋamba maama kati weetagisa ssente mmeka neŋŋamba sindika miliyoni 3 nenoonya ssente emyezi 3 nensindika akasente amazima gafuna mu ggulu ssente ze nasindika naŋŋamba nayiye matiriyo yaŋŋamba nayiye matiriyo tewali z'abakozi nawulira nga nzirika nempulira nga nfa kwe kuzuula oyo omwana emugamba agendayo nze Kadama TV nazirika ekiro kiramba neva ne kuli nensula ku semini nensula ku tailos nga mpulira sikyassa mpulira nzibidde mpulira nga ekifuba mpulira munda muli Kadama TV nawunga nze gwolaba natuukako n'akaseera naye maama nemugamba maama gwe toli maama olabika nemugamba omuntu ayagala tubeere bulungi gweosobola okunkola ekintu ekyo naye Kadama TV nze abazadde balya ssente zaffe nkubuulira amazima n'atakulaga wadde kantu wadde n'akamu wadde kabuuzi wadde katenti kaakali akatadde wali nagamba maama wange nemugamba maama singa ssente obadde ozikolamu ekintu kyonna sibadde siina buzibu nemugamba naye n'akabuuzi ak'emitwalo 10 tokayina nemugamba wadde n'akate tokayina wadde nogamba nti oguze ekintu mu nnyumba nemugamba ssente aziteekawo amazima matuufu zo ssente twamukaza waliwo baganda bange babiri ne bamukaza naye nga tatubuulye ssente gyaziteeka era omuntu akyesiga abantu abali e Uganda
mbw'olina muzadde abazadde kati balinganga bifaananyi abaana tubeera eno netugamba ate tutamuweereza ssente ajja kukolima bannange mbabuulire omuntu akera ku makya n'abonaabona baati bamukolomedde bukolomizi bwe tutaava ku bazadde baffe ne tusooka ne tukola ne tubalabirira nga naffe tulina entandikwa n'ebino bye tubawa ssente bo tebamanyi bwe tumenyeka tebamanyi engeri gye tubonaabonamu omuzadde ye muzadde otegera eyeeteeka mu kifaananyi ngu nze ndi muzaddewo naye ng'amazima matuufu mu maaso ogenda kutuuka obonebone wekka oluusi ng'omuzadde avudde mu bulamu bw'ensi otandika okuyagga buli muntu yenna atandika ng'okugamba kale oyo yagendako ku kyeyo otandika okubeera emboozi z'abantu kati n'olwekyo nze bwe mulaba kontakiti yange ebadde eggwako omwezi ogwokutaano nga guggwako mbadde nina okudda ewaka naye nabisazizza mu siina ssente ne ŋŋamba kati nzire ewaka ate era nzire mu mbeera gye nnalimu ne ŋŋamba nno kanyongereyo omwaka kasitano gye ndi bulungi ababoosi bange si babi ne ŋŋamba kanyongereyo omwaka atirisiti ngende nga ninamu akasente naye abantu abali e Uganda si baganda baffe si bamaama ate bamaama banyiikidde okulya ssente zaffe tebakyalina nansonyi n'otuuka n'omukubira essimu n'akwekalizaamu okitegera n'akwekalizaamu kyova labaza nafuuka kyera sijja balimba nze nafuuka kya nze wali omukono gyange giŋŋamba siminya maama biki ne mbagamba mbabuulire nze za kulisimasi sikyamuwa ssente yange ya kulisimasi okuggyako nga nabwe nyiisizaamu ne mugamba musindikira ezo ssente naye bamaama tebakyalina nsonyi lutuuka ya bukabya maziga naye nga buli muntu mwana yenna ali ku kyeyo mbu weesiga maama ojja kudda e Uganda muganda wange ojja kugwa eddalu otagwa eddalu ogenda kufa buffi tulina okwebeeramu oba olina kacyansi kale tetuganye n'okutereka ssente eno mu nnyumba z'Abawarabu nabyo bitweraliikiriza okitegeera naye nze nafunako kyansi Mr. Kadama kankubuulire nafunako kacyansi akamu wanene waliwo omukozi munnayuganda kati we yagendanga kontakiti ye wedewo nenzija naye singa nenamba ye nemukubira netubeera nga twoganye kakati tukyayogera naye yaŋŋamba omukazi si mubi talina buzibu kasita obeera ng'omukolera emirimu gye talina buzibu amazima matuufu era wano mbaddewo sibeerangakawo omukazi namboggolera oba nanvuma oba nakola kino kuba nze wakazibawo bw'omu tulinawo omwana mbeerawo n'omwana omu omukulu omwana ne mama we bonna bakola ewaka mbeerawo bw'omu bakomawo kawungeezi bagenda ku makya abaana ababiri bajjawo buzi babeera London okitegeera bajja buzi kuba katezegana amaka genemu bakatuli ki bajja mu nnaku ezo nkulu okitegeera kujja kulya ne mama waabwe olunaku ne baddayo kuba tata waabwe yafa naye omuwala yaŋŋamba Wini wobanga oyagala kuteeka ssente ezo omukazi talina buki talina buzibu naye nga womanyi okutyamu ngenda nteekawo emyezi ng'esatu oba ena naye ndaba nga kiri too much ne ŋŋamba owaayi weeyeekyanga naye mbabuulire oba ng'osobola okukulira akasente ko ng'osobola okakukulira baganda baffe tukukulira akasente naye ekiyitibwa e Uganda muva e Uganda nga watesiza ne muzaddewo namugamba maama kangende mukole tukyuseeko obulamu maama n'akugamba nti naye wootandika omuweereza bwoti ku ssente abeeranga alabye oba aba abeeranga alabye eki setutegera bazadde ssente wajje baziteeka naye ng'ate bw'alwala ogenda okola nga bakubidde amasomo omulwadde ne weewuula ssente ze yaakalya ssente talina kitwadde n'ekimu kyasobola kukolamu gamba nti kino kisobola omuyambako mu maaso kale kugaa byewuunyisa ne Mr. Kadama munnange byebyo naye nga tulina kwebeereramu abazadde tebakyali bazadde tumiddeko abaana bonna bali mu Jordan banaye mwebale kukola wadde nga si byangu naye ate tulemerako ne tukola nti ebisomozebwa biba bingi naye ate ebyolaba nga byangu olina obyemalira nga gwe omuntu n'obiyitamu tulina okubeera abakakamu eri bano abantu okitegeera kuba tubagalako se amazima matuufu Mr. Kadama Uganda teri ssente kati ffenna wolaba nga gwe oli mu nsobi kakkanako okitegeera teweewanika nnyo tetwewanika kubanga tutuuka e Uganda embeera ne tutabula ate netwagala okudda gye twakola ki
gye twavanga ate embeera ng'ate tetuleseeyo birungi kati n'olwekyo tubeere bagumiikiriza oba olaba nga gw'oli mu nsobi omwana gwe n'aboggola kakkana okitegeera teweewanika kubanga bano abantu basobola otukola byonna byonna bye baagala otukola kati ate ffe ekisooka abali mu Jordan tulina ekizibu kimu tetulina embasi abaana abali mu Jordan tetulina embasi era mbasaba nnyo ofiisi zaffe ze tulina eno we ziba ziyimiridde naffe ne batuyambayambako ku nsonga zaffe tukkakkane ate naffe tubeere bawulize wadde naliko ku ofiisi nali ngenze kufuna gundi yali eweddeko nga ngenze kufuna gundi ndala yakubiri naye nga waliwo munnayuganda gwe nasiŋŋanayo ng'ate bagezaako aba ofiisi okumuyamba bannaye engeri gy'aboggola n'engeri kwegamba gye yeeyisaamu si ya muntu bulamu kati n'olwekyo bambi buli mwana ali mu Jordani si birungi nkimanyi kuba nange gyendi guno omwaka kati ngenda kukwata gwa kusatu naye mbasaba tukkakkane kuba tetulina embasa tetulina we tuyinza kuddukira woofiisi ze ziyinza otuyamba era w'osigana woofiisi n'egana okuyamba sibala ogume ogambe kati mukama gw'omanyi n'okusaba kintu kikulu twesabire mbaagala nnyo mbaagalira ddala